Tomukiriza agenda kubulira mu kirabu. Simukiriza nze sina buyinza bumugaana. Naye sandi mu advise amagezi genda ndigambye okeba kuyise ku kivulu kubanga Katonda kusitula ngo ina that influence. Kati ennyimba zo because yasooka n'asitula erinnya lyo before gwe okukyusa. Kyangu abantu okuwuliriza. Tewetaga nagendayo bajja kugoberera woli erinnya lyo Katonda yaliteeka waggulu ng'erya Sawulo bwe lyali yafuuka Pawulo nga buli omu amumanyi. Tuyina abayimbi be bayita ba Papa San baalokoka bulokosi batigomya ensi nga bagamba batigomya. Bwe yalokoka omuyimbi wa secular oba abantu ba secular bakuba ennyimba ze n'eza gospel yasigala style y'emu kubanga abadigize Gambia abasinga tebawuliza bigambo. Naye kati ng'enjiri egenze. Abantu babeera ku kidongo. Banayi Katonda n'atusaasire nzijukira nga waliwo oluyimba nga baluyita Unleash the Dragon. Naye butamanya bubi. Ng'oli DJ olwoba ng'oli muzinyi. Byonna. Oluyimba olwo omuyimbi oyo yajja ne mu Uganda. Naye nga muzina ng'olimba lugamba. Abagamba mu Luganda abaagala nte Dragon mugambe ye. Nga naffe tuleekaana. Dragon mu Bayibuli. Ate nga Dragon sitaani awedde emirimu. Bw'oba oyagala nte Dragon gamba ye. Nga tuleekaana. Ng'abaana bagani mute. Wano nga tonnaako okuleeta mboozi ye yaliwa omwana amunyumiza ye yakatale yanyumya kubanga endongo nga Unleashing the Dragon ye wono gwe banyumiza yaliwa kati bigenda mu maaso mama wange tabimanyi eyabawinninwaji tabitegeera naye nga mwebiri mu nsi buli Katonda wakusitula abaako wakuteeka olwo Katonda basitula ng'abasitudde bonna olwo Katonda baatwalayo actually biri bibiri Katonda asobola okusitula Katonda asobola okutwalayo kakati ku Serena waliwo Katonda bye yasitula abalyayo waliwo bye yatwalayo abaweerezaayo Katonda babeeranga bali ku level y'emu naye nga birala kubanga gwe yasitula akwata sente n'asasula n'alya Katonda gwe yatwalayo alaba nga asasula bw'atira ne bye bakola abaabiraba era basobola okunyumya emboozi kati Katonda yali yamutwalayo nga tannamusitula so kati naye ate pasita ayinza okuba yali Katonda teyamutwalayo nga tannamusitula kati ng'ali eno. But anyway, argument buli omu gy'adda agamba nti kituufu Chameleone alina mmala kulokoka okubaako kya music gwakola influencinga abantu okukyusa abantu. Ekyokubiri kyabadde nti gospel music kyeki, secular music kyeki. Amalengezaako okusoma nga bandaga nti secular music kyekintu ye music atakwataganira ddala na Katonda. Nga gospel music ye music ali entirely ku Katonda. Wabali entirely Katonda kitegeeza alina okubanga asinza, alina okubanga atendereza, alina okubanga yeebaza, that is ng'aweera Katonda obujulizi, alina okubanga asaba Katonda, alina okubanga yeenenyeza Katonda. Because bye bintu ebyendowooza kunze ebina bye tusobola okukolera Katonda. Kumusinza, kumutendereza, kumwebaza, kumusaba. Ekyala kinga bisikijjukira. Nebinabba ebyo. Ebyo ebya Katonda. N'okumwetondera. By the way, waliwo ziringa characteristics ezibeera mu ssaala ng'osaba. Oyina oyinza osinza Katonda. Oyinza omusinza. Erinnya lye litukuzibwe. Oyinza omutendereza. N'okola ki? Omutendereza. N'omutendereza. Weebali munne kunkeza nga ndi mulamu. Osobola omwenenyeza. Badde nsaba ekisonyiwe mu byenkola byonna mubugenderevu ne mubutali mubugenderevu. Osobola okumwebaza. Neyanziza okunkeza nga ndi mulamu n'abaana bange okuba abalamu n'okumusaba. Badde nsaba olunaku olwayo luntambulire bulungi. Kati oyo yandibadde gospel. Otuwa emmere yaffe eya buli lunaku. Kati ekibuuzo nga tunagenda mu Chameleone balokoke. Eri essaala eyo eri common ffenna gye twayigira ku ssomero mu linnya lya kitaffe. Empagi ezo ze zina n'okubeera mu njiri ebuulirwa. Kati nga tunadda mu Chameleone
empagi ezo ze zikyali mu njiri ebuulirwa. Enjiri eba etendereza, eba esinza, eba yeebaza, eba yeenenya, eba esaba. Munne omwene omwange gye budduse tulabiseemu nga Bujingo ne Makula nabo ku gundi. So nga yatunagenda wa Chameleone musooke mutune empagi ez'ettaano mwe mu njiri eyammwe mweziri, kubanga okuyimba gospel music is an extension of preaching. Oba ntegeera nga mwagala abayimbi be-extending aba gospel be-extending badde mu byammwe mmwe mukyakikola. Are you communicating? Singa mbadde mukyakikola babuwe tebandibadde mu mbuulira yammwe, Museveni teyandibadde mu kubuulirako, kubanga Museveni talina omubuulira weebaza Katonda, omubuulira weenenyeza Katonda, omubuulira okola ki? Because gye tukoma okuleta ekintu kya secular music tuba tulina we twelimitinga, kubanga ate mu secular music waliyo ekintu ekyo kye tubuusa amaaso, waliyo inspirational music. We are about to get secular gospel. Kati ne gospel nyo gye tulina tusobola kuba gospel ate ngeri ekigabo gospel but okubuulira tuyinza ki? Kati n'abayimbi n'abasoma mwafuuka secular nga temumanyi. Oba okitegeera mwafuuka secular nga temukola ki? Nti oyinza obuulira enjiri entirely nga terinamu characteristics ez'ettaano ezidefininga gospel nga tozikola ki? Tozirina. Kiza namwe mwafuuka secular nga temukola ki? Kyokka ate kyemukola eno n'abayimbi ba secular bakikola bali inspirational, bali motivational. Mugende mukole. God loves people who are. Tupatikanira kuba bulungi. Tukola ki? Is inspirational, is motivational. Sure. Kale abasuze mu lumbe lw'embwa ya principal bane dodo yafudde